Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa alabudde bannansi abasaanyaawo obutonde bw'ensi nga balima omuceere mu ntobazi, agambye nti bano balwanyisa amazzi ne baziba amakubo egateekeddwa okuyita. President Museveni okwogera bino abadde buyiikwe ku kukuza olunaku lw'abakozi n'ategeeza nti abantu bangi aboonoonye obutonde bw'ensi nga balima omuceere mu ntobazi. Jeno Museveni agambye nti gavumenti yegenda kwongera amaanyi mu nnima ey'omulembe naddala mu ntobazi, nti kino nga omuli okusomesa abantu okubayamba obutoonoona butonde bwansi. Omuceere gwe mulimamu gwe mukozesa okwonoona obutonde bw'ensi guva mu katono. Waliwo ebyennyanja ku lubalama lw'olutobazi si wakati naye ku bbali. Olutobazi ruddewo, but you get fish ponds on the periphery, and then you get much more money. As you hear, they are talking of 56 million, 60 something buli eka. So n'olwekyo tulina okuzukuka, tulina okukola ebyekikaafiiri, mu mbeera y'emu President Museveni awabudde bannayuganda okwetanira ennima ey'omulembe nga be banaakola n'okufuna ensimbi okwegobako obwavu. Uganda erina acres 40 zosobola okulimiramu n'okulundiramu. Kati nakibalamu nti singa tukozesako acres million 7 bokka, si zonna 40, singa tukozesako acres million 7 ku gali 40 nga Nyakana bwakola oba ebirala ebifaanagana bya Nyakana, acres ezo million 7 zigenda okukozesa abantu million 15. Kitegeeza nti tugenda kukola emirimu egisinga obungi bw'abantu mu Uganda yonna. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi, Reverend Father Kato Andrew okuva mu Ekereziya St. Joseph's Chapel Nansana asabye abantu ba Katonda balinawo ensimbi okuteekawo enteekateeka eziyambako abavubuka okufuna emirimu okulwanyisa ebbula ly'emirimu eryeyongedde mu ggwanga. Reverend Father Kato Andrew bino abyogeredde ku mukolo gw'okuggulawo essundiro ly'amafuta erya Devon Petroleum e Nansana n'ategeeza nti ebbula ly'emirimu lyeyongedde nnyo mu bavubuka, kwe kusaba abalina obusobozi okubakwasizaako. So obuwanguzi bwonna okuyita nti oli muwanguzi kwe kutandikawo ekintu ekikyusa obulamu bw'abantu ekisinga obukulu. Ebirala byonna ne bw'obireka naye kasookola ekyo. Katonda kyeyatusinyikira ddala okuba nga kyetukola ku nsi kuno kwata ku bulamu bw'abantu. So twebaza omulimu guno oguli wano ate negiri gyonna ekigenda mu maaso. Empasa yagambye nange nabeeranga eyo nga tulya Najjeera Nansana balina olutalo lwabwe, naye nze nzaalibwa ali Nabulagala wali. Ebifo bino binanange mbimanye engeri byajja bikulamu, naye bw'olaba nti tukuza otuuka wano Katonda tumuwa ekitiibwa ate ne kiba nga kimuddira ebbanga lyonna. So Katonda atuyambe ebintu byonna bigende bulungi. Yensega wa Kigongo Musa omutandisi w'essundiro ly'amafuta eryo ategeezezza nti ku myaka 35 akozesa abantu abakunukkiriza mu 2 bw'ato n'asaba bannayuganda abalina obusobozi okuyambako abavubuka okufuna ekyokukola. Restaurants, 183 people. I can tell you we need to come out really encourage young people to be entrepreneurs. That's the only way we can reduce and help the government. Otherwise, there is no option. Entrepreneur mind, we shall really develop this Uganda as our home. I really send my appreciation to the whole team, and they are really dedicated. I've reached an extent where I even fear to employ someone above 35 myself. I just want to enlist this from university, encourage them, show them that there is light, show them that it's a way to go, not the white collar job only. Ebyo nga biri bityo gavumenti erangiridde ebikwekweta ebirala ku bagwira abayingira mu ggwanga Uganda mu ngeri ekontana n'amateeka. Gavumenti okulangirira bweti kizzeewo nga gye buvuddeko yakola ebikwekweto
ng'ebikwekwetebyo byakolebwa ekitongole ekya National Immigration and Passport Control ekikolera wansi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga era abagwira abasoba mu 200 baakwatibwa nga bano baggyibwa mu bitundu ebitali bimu. Mu mbeera eno minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ebuulidde Kyabasa nti abaakwatibwa baatandise okusunsulwamu era nga bagenda kuddizibwayo ku butaka. Minisitule egamba nti kino kigenda kukolebwa mu bwangu kubanga terina waakuteeka abantu bano olw'obungi bwabwe wabula nti balina okusooka okusasula engassi ey'okuyingira Uganda mu ngeri ekontana n'amateeka. Abaakwatiddwa okusinga bannansi ba Pakistani, Buyindi, Bangladesh, Ghana, Myanmar, Ethiopia, Sri Lanka, Cambodia ne Malaysia. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mondei ategeezezza nti baafunye amawulire nti ate waliwo abagwira abalala abaayingira mu Uganda mu ngeri ekontana n'amateeka nti era ebikwekweto ku bano bigenda kutandika. Tubalina twabasarawundinze mwebali waliwo webali ne towns endala nga wola ba Jumani twajjayo 62 naye waliwo abakyaliyo ne Mbarara. Ekibiina ekitaba ba director abakulira kampuni ez'enjawulo mu East Africa ekimanyiddwa nga League of East African Directors kinokoddeyo obubbi ku mitimbagano, obukumpanya obw'ensimbi, obutaba na mirimu bavubuka, ebbula ly'emmere n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ng'ebimu ku bizibu ebikosezza ekitundu kino ne basaba ebitongole n'abakola amateeka ensonga eyo okuginogera eddagala mu bwangu. Bw'abadde ayogerera mu lukuŋŋaana olw'ekibiina kino mu kibuga Kampala, ssentebe waakyo Gertrude Kalugaba agambye nti kampuni n'ebitongole bya East Africa bifiirwa ensimbi nnyingi olw'obubbi obukolebwa ku mitimbagano. Kalugaba agasseeko nti obukiiko obufuzi obumanyiddwa nga boodi tebulina kudda mu kutuula butuuzi nga obubbi ku mitimbagano bwongera okusenkenya eggwanga. Mu ngeri y'emu n'omukungu mu kibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu ekimanyiddwa nga United Nations Population Fund Christine Bolkos agambye nti ng'abakulembeze tebalina kussa maanyi ku muwendo gw'abantu gwokka wabula n'embeera z'abantu ze bakoleramu emirimu omuli okusoma n'ebirala. The most significant leakage in our regional economy. I am not a business person, but I know that business people do not like leakage. Currently, 1 in 4 Ugandan girls becomes pregnant before she's 18 years old. That's 1,000 girls every single day. Every single time that a girl drops out of school because of an unintended pregnancy, she is effectively written out of the formal economy. And keep in mind, this is 24% of the female population. She likely will not enter the money economy in any meaningful way. She's not going to pay taxes. She's not going to save. She's not going to invest. She certainly won't be the high-skilled manager that you would like to hire 15 years from now. She's going to be a child looking after a child instead.